Hello. Space is jagala we. We back here we mutumanya. Ndozo kya mu kigani awo. Abasajja banyivu okusinga abawagizi like tulinze no like tulinze kutula kao nga twetolwa sebo bambintu byaffe webale nnyo genda okoleko oli omwami nyabo tambula gyotulewa genda okoleko oli omwami gwobaddeyo okulaba tuweemu eddakiika nga 5 katebe nkataddewo awo kaliko oba otuulako nze Nanyonga Mmere sookera ddala nebaza Katonda olw'okusobozesa okuteekateeka omukolo guno ate ye n'agutuukiriza. Nebaza mwebaliza ddala ekitiibwa kidde eri Mukama yeebale olw'olunaku luno olwaleero olw'enjawulo mu bulamu bwange. Olunaku luno lwa njawulo nnyo mu bulamu bwange. Mukama mwebaza kubanga nakyagala obwedda maze nenkituukako. Mwebaza olw'abazadde bange bamaama Saala Nabano Bapama Mukyala Nkata abataata baganda bange Winnie Nora Grace Babran Namyalo byonna banaye mbwebaza senga mbebaza nnyo senga Julia Nalongo Luthi mbebaza nnyo olw'okumbeererawo. Nebaza abanyambye okutegeka omukolo guno naddala abakozi bannange benkola nabo aba Masaka Municipal Council n'aba Masaka District n'aba Kimanya Kabonera. Banaye mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okufuula olunaku lwange luno olw'enjawulo. Olunaku lwange luno lwa njawulo nnyo. Mukama mulungi, Mukama abaddewo ku lwange era musaba abeerewo. Nebaza omwami wange Lawrence kusembyayo kabadde kakodyo. Nkwebaza olw'okusuubiza ate n'otuukiriza. Waŋŋamba nti olunaku lumu ojja kunkuba empeta ebyenda binneetokote. Mu butuufu binneetokose olwaleero. Neeyanziza nnyo Lawrence, nkusuubiza okwagala ennyo n'okusingawo bwe mbadde nkwagala. Mukama nga ye mbeezi. Nebaza omwami wange Lawrence banange omwami wange nkwebaza olw'olunaku luno lwontuusizzaako. Nkwebaza olw'okusuubiza ate n'otuukiriza. Lawrence nkukakasa ngenda kwagala mbiteekemu n'akajanja. Kitegeera ngenda kwagala era
sijja kujuza kyekituufu. Mukama nga ye mubeezi, nkusuubiza ngenda kukwagala, njagala nkuzaalire n'abalongo. Lawrence namusinkana nga mpita mu mukwano gwange oyo nkola naye Grace. Ne tusinkana emyaka nga 8 emabega, namunsisinkanya nansaba mufumbirwe, nange nenzikiriza kuba si mwami mubi. Lawrence oli mwami mulungi nnyo, sejjusizza lunaku lwe nakusisinkana. Nsantwalako out, antwalira ddala out Lawrence nno oyo omusajja alina omukwano ate ayagala abantu. Lawrence nange nkusuubiza okukwagala. Nga si mulumbe? Si lumbe, buli wamu antwala, naye okusingira ddala antwala out. Ne mulumbe tugenda naye nga okusingira ddala tufunayo akaseera kaffe ak'enjawulo ne tubeerako out mu biseera byaffe eby'eddembe. Era mwebaza olw'ekyo, mwagala nnyo. Mbulango deri. Genda likaleka gundi akaddako. Nancha Rose nesiimye okuba ku mukolo guno. Omugole omukyala Mire muganda wange ate era mukwano gwange, kyova yasazeewo mbeere matron we. Nina essanyu okuba nga yalonze nze okubeera ku lunaku luno. Ku lunaku luno Mukama atwadde ekisa, lulabika bulungi nnyo. Tuvudde mu misa, lulabika bulungi nnyo, kiraga ati lugenda kubeera lwa ssanyu ne gye tugenda. Tusaba Katonda aluteeremu omukisa, atuteeremu ekisa, lubeere lwa ssanyu, lubeere lwa ssanyu nnyo. Bazadde baffe, bamama baffe, bajjajja baffe, baganda baffe abatubeereddewo ku mukolo guno, twebaza buli muntu yenna, emikwano gya musawo, mikwano gya Mire, abasawo bonna ababaddewo ku lunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okufuula kino kye luli essaawa zino. Twebaza abantu bonna, baganda b'omwami waffe bonna tubeebaza okuba nga we bali era nga bakoze olunaku luno paka we tufaanana kati. Nayanza. Salawo kugamba. Wano Boss. Nkakubira ku simu ndimu. Daudi. Rabika ya Simus. Sajja muwa mateeka. Baika MC baniriza nnyo tudizeewo ekiddako. Njagala kwebaza kubanga ebigambo byogedde nabibagere mulimu basoma nnyabo Mukama waffe amaze ekitundu ekitambula abajja ekiku ku maaso tuli mugye okusinkima yatudde mwami kaffe yatudde n'emutwala Lawrence Kyamufumba naye waali esibiro lw'abaana abatudde mu ntebe ng'ataata kukuta batudde mu ntebe bangambye basabe tebeera ate tugende mu maaso n'ekitundu kino nga tusanyusa abagenyi baffe abazzi Froyos nyabo eradde banyabo banaye munda bandozanyirira luno naye akunyirira kuno okuntuusiza wano nina obusungu bwange munaye abasajja b'ennaku zino temukyatutegeera kubanga abasajja baffe bayitiridde okutabaala munnanga abasajja bakwata wano bakwata wali kyokka yamala okuddirya
ate n'akusuulawo kakati munnange kati bakwata matayi Ekigambo mwami Shirwa